Mukama abawe nnyo omukisa, Mukama yeebazibwe. Amanya gange ndi Mei Kawaala era mbagala nnyo bannange. Tugabana nga tugamba nti bannaaye engeri gye tulowoozaamu y'engeri egenda okutuwa obulamu obulungi, obulamu obw'essanyu, obulamu obuleeta embeera empya mu bulamu bwaffe. Tusome ekyawandiikibwa ekyo kisome ekiva mu Zabuli 5:1 olunyiriri olw'10. Tulaba Dawudi yasaba ng'agamba Mukama nti ntondaamu omutima omujja. Ntondaamu omutima omujja Mukama. Ozze bujja endowooza zange munze Mukama. Okwo okusaba kw'amaanyi. Ku mutima gwo kuliko ki owooluganda? Emitima gyaffe bye girowooza. Ebitudde ku mutima gwo, ekitudde ku mutima gwo kye kijja okufuluma ebweru. Ekitudde ku mutima gwo kiyinza okuleeta obulamu eri abakulinaanye oba okutta. Ekitudde ku mutima gwo ky'otaddeko okirowooza, n'okituulako n'okirowooza, bwe kibeera nga kikyamu kigenda kuvaamu ekikolwa ekibi. Bwe kibeera nga kirungi kigenda kuleeta obulamu. Bayibuli egamba nti laba olabye bulungi kubanga nze ndabirira ekigambo kyange okituukiriza. Ekigambo kyokka ekigenda okukyusa obulamu bwo n'endowooza zo kye kigambo kya Katonda. Bulijjo tusoma mu ngero 3. Ngero 3 atujjukiza n'agamba nti mwana wange tereka ekigambo kino eky'obulamu ku mutima gwo, tokyerabiranga. Kitereke kikugenda kukuwa okuwangula okuganja. Kigenda kukuwa okuwangula okwagalibwa. Kigenda kukuwa okuwangula okukulaakulana. Kiwandiike ku kompyuta y'omutima gwo, kiwandiike ku tablet y'omutima gwo. Mukama kyaba agamba nti ekyo ekitudde ku ggwe kye kigambo kya Katonda. Bayibuli etulaga nti Katonda yennyini kye kigambo. Mu Yokaana agamba nti ku ntandikwa waaliwo kigambo. Kigambo n'aba wali Katonda. Kigambo n'abeerako gye tuli. Najja gye tuli. Naye bambi abasinga tebaamutegeera. Era Bayibuli egamba nti bonna abaamusembeza yakola atya? Yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Abatono abaamutegeera. Kubanga ekkubo ery'obwa Katonda funda abaliraba babeera batono. Naye ekigambo ne ku ntandikwa ye Katonda yennyini yayogeza kigambo n'agamba nti leka ntonde ensi. Nti era bwe yayogeranga ne kikolebwa. Kakati kye kino ekyokulabirako ekimu Katonda kyatuwa nti kyoyogera osiga nsigo. Bwe mba njogera mba nsiga nsigo. Kyoyogera kye kivaamu obulamu oba kiyinza okuleeta okufa. Kakati tulaba omusajja ono mu Zabuli 45 olunyiriri olusooka yayogera bw'ati nti omutima gwange gujjudde musera ekigambo ekirungi. Njogera ebigambo by'empandiise ebya Kabaka. Olulimi lwange ye kalaamu ey'omuwandiisi omwangu. Nsomye ekigambo kino ne ndaba Katonda nga yeewuunyisa. Kwegamba alaga nti omutima gwe gwali gujjudde musera ekigambo ekirungi. Naye n'agamba nti njogera ebigambo by'empandiise. Kyategeeza nti ayogera ebigambo by'awandiise. Agamba nti olulimi luno ye kalaamu by'awandiise ng'omuwandiisi omwangu. Olulimi akamwako bwe koogera kaba kamaze okuwandiika oli muwandiisi, ffenna tuli bawandiisi. Kyenjogera kyenfulumya kiyinza okuleeta obulamu oba kiyinza okuleeta okufa. Waliwo ekyawandiikibwa ky'ojja okusoma mu Matayo 15 okuva ku 18 okutuuka ku 2. Ekyo kyogera bulungi ne kigamba nti ekiva mu mutima ne kiyita mu kamwa. Ekiva mu kamwa kiviirira ddala ku mutima. Era ekyo kye kyonoona omuntu. Nga sinnaba kwogera kigambo kyonna mba nalowoozezza dda waliwo bye mbadde nterese ku mutima. Oba nga nkulowoozaako oba nga ndowooza omuntu. Omuntu akwagala era omulabira ku bikolwa. Ebikolwa biba byetereka dda mu mutima. Ng'akulina mu mutima. Bwe tusoma ekigambo kya Katonda tuba tuddidde Katonda yennyini ne tumuteeka ku mutima gwaffe kubanga mwoyo mukwano gwaffe. Ye Katonda mwene ye mukwano gwaffe. Omuntu ebigambo by'oyogera bye biraga ky'oli.
abantu ebigambo bye boogera gy'oli si bye bikakasa kiki ky'ogenda okubeera mu bulamu bwo, kubanga ky'oli ye gwa kikolako, ye gwa kiditamininga. Gwe ky'oli gwe okikolako n'okiteeka mu mutima gwo, kubanga muganda wange ky'olowooza ky'obeera. Era Bayibuli etugamba mu Baluumi 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri nti kale nga tukyusa endowooza zaffe okuzza amagezi gaffe obujja. Endowooza zaffe tuzikyusa tutya? Endowooza zange nzikyusa nga nsomye ekigambo kya Katonda mu Yoswa 1:8 ayogera bw'ati. Bwe mba njogera nsaba ofune ekalaamu owandiike. Yoswa 1:8 ayogera n'agamba nti kale n'ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa kammwe, naye munaakirowoozangamu emisana n'ekiro, bwe tutyo tulyoke nga twekuume bwe biri ebirungi era n'okulaakulana kwaffe. Yoswa 1:9 n'agamba nti sinze nkulagidde ddamu amaanyi ogume omwoyo gwo, kubanga nze Mukama Katonda wo naabeeranga naawe yonna gy'onoogendanga. Kakati bwe nkwata ekigambo ekyo eky'obwakatonda ne nkiteeka mu mutima gwange ne ngamba Mukama mukwano gwange, Mukama kye kigambo mutadde mu mutima gwange ngera bw'ayogera mu ngero 3, genda mu ngero 3 kati bikola oba wandiika. Agamba nti mwana wange, mutabani wange, nti naye teweerabiranga ekigambo kyange kino, kale kitereke ku mutima gwo, kiwandiike ku kompyuta oba ku tabuleti y'omutima gwo. Kakati naawe onoowangulanga okuganja, onoowangulanga ekisa, onoowangulanga obulungi, bw'otyo ogenda kubeera ng'okulaakulana. Katonda kye kigambo. Bwe nsoma ekigambo kya Katonda ne nkitereka ku mutima gwange, mba nina Katonda, mba nfudde Katonda mukwano gwange, mba ntambula ne Katonda. Bye ndowooza mba ndowooza ku Mukama. Mu Baluumi kyagamba nti ekigambo nga kikyusa endowooza zaffe okuzzibwa amagezi gaffe obujja, ojja kwesanga ng'enjiri esinga gye mbuulira evaayo nnyo nga yeekulungulira ku kigambo, kubanga mu butuufu nzudde ng'ekigambo bwe bulamu. By the way, ngenda okubabuulira nti ekigambo kino ekireeta obulamu kinkuumye okutuusa olunaku olwaleero. Ebiseera bino mbadde mpa obujulizi. Lwaki? Mbadde mpa obujulizi ku musajja wa Katonda, Pastor Kawaala, eyali omwami wange. Njagala okubategeeza nti olunaku olwaleero nga 15 mu gw'omukaaga mpezezza emyaka 2 nga sirina mwami oyo nga yatwalibwa okuba ne Mukama. Olunaku olulinga bwe ruti nga nali nga simanyi nako, naye nga ye Mukama ategese okutwala omwami ono. Amiina. Naye olunaku olwaleero era neebaza Katonda ankuumye obulungi bw'ati, ankuumye obulungi bw'ati, ankuumye n'abaana bange, ankuumye n'abaana bange bulungi, nampa ekisa okuyimirira, nampa ekisa okumuweereza, nampa ekisa okubuulira ku bigambo bino bye ntegeeza kaakano, nampa ekisa nankuuma. Njagala okutegeeza owooluganda gwali eyo nti tewaliyo maanyi gonna gankuumye wabula amaanyi g'ekigambo kya Katonda. Era bulijjo mbawa obujulizi nti ku bintu byonna bye nalaba, bwe mba mbuuza Mukama nti Mukama kino kiki kye ndaba kye sitegeera, Mukama n'aŋŋamba nti gamba abantu bategeere enkola zange, bamanye engeri zange, bantegeere bamanye n'enkola zange. Katonda akola ebintu, Katonda atumanyi, Katonda akumanyi. Naye Katonda olunaku olwaleero ayagala okumanya. Njagadde okuyitira yaawo okubeera nga njaguza olw'okubeera nti mu kiseera ekiringa bwe kiti, ku lunaku olulinga bwe ruti, Pastor Kawaala yatwalibwa okuba ne Mukama. Ekiro, it was kyali ekiro essaawa 6 ogw'ekiro nga 15/2018. Naye ekyowuunyisa nandibaddewo nti omulamu, naye ndabye obulungi bwa Katonda mu kigambo kya Katonda. Okusabira mu kigambo kya Katonda, okusoma Bayibuli n'ensoma ekigambo kya Katonda, ne ŋŋamba Mukama ngenda kwesiga ggwe, neme okwesigama ku magezi gange.
kubanga Katonda yennyini yawa obulamu ate yajjawo. Bwe tubeera mu nsi muno ye Kristo ate okugenda kw'omuntu magoba. Bayibuli kyeyogera bannaaye. Nze nkimanyi bulungi nti Katonda yatandika omulimu omulungi eri omusajja ono n'amutuma. Yamutuma mu Massachusetts, Boston mu 2001. N'amutuma omusajja wa Katonda n'ajja n'ekigambo, yajja na kigambo. Pastor Kawaala teyakyusa ku nnyukuta ya kigambo n'emu, naye yayimiriranga n'abuulira ekigambo mu mazima gaakyo, n'asabira abantu, n'atandika amakanisa, n'asaba n'abantu, n'abeera omusajja omwesigwa. N'embeera zonna ze yayitangamu n'abeera omusajja ow'okusonyiwa n'omusajja ow'okwagala. Era kye nalaba ku kufa kwe ku lumbe oba ku memorial service ye sikirabangako. Mpozi n'abantu abamu bagamba tetukirabangako. Ono omwami yalinga kabaka. Omulaba ayinza obutakikkiriza kiwulira, naye waliwo omuntu gwenzizaamu amaanyi nga nkugamba nti bw'osoma ekigambo kya Katonda n'oyagala Katonda n'otereka Katonda mu mutima gwo n'omukkiriza okukyusa obwongo bwo n'otandika okufulumya ebigambo ebireeta obulamu, obulamu bwo bugenda kutambulira mu mirembe, mu ssanyu, mu kuwangula, kubanga olina ow'omukwano ali ku mutima. Katonda akyusa endowooza zaffe n'azooza. Katonda atukyusa. Ensi kyeyogera gye ndi si kye kiditamininga nze kye nnina okubeera, era kyenva njagala okuzzaamu owooluganda amaanyi nti abantu kye bakulaba ebweru ne bakusalira omusango olw'ekiri ebweru, nga gw'osazeewo okutwala ekigambo kya Katonda mu ggwe ky'oba otambulirako n'otandika okukola ku bulamu bwo. Ekigambo kya Katonda okikyukirako otya? Okisoma n'okirowoozaako ne kitandika okugejja mu mutima gwo ne kiexpandinga n'otambula kye kyogera. Bayibuli kyeyogera mu Yakobo 1:22 nti kale tuleme kubeera bawulizi buwulizi ab'ekigambo kya Katonda naye tubeere bakozi. Tuleme kukiwulira buwulizi nga twerimba naye tubeere bakozi ba kigambo. Nti bwe nkiwulira oba kale kaŋŋamba oli mu kkanisa owulidde ekigambo kya Katonda, bw'oddayo eka tuulako, lowooza ku kigambo kya Katonda, wezze obwenkulumu. Embuzi ffenna twali tulonze ku mbuzi. Embuzi bw'egenda okulya omuddo n'emala ng'ezze mu kati kaayo wali bagitadde awaka, ogenda okulaba nga yezze obwenkulu ng'erya ku ebyo bye yalidde dda. Kigambo omuntu bw'akyogera toyagala nakiwulira, naye n'ekigambo kya Katonda buli lwe wezze obwenkulumu kwe okulowooza ku kigambo kya Katonda owulira nga kireeta obulamu mu ggwe. Kyekyo ekigambo kya Katonda. Kakati bwe kiba kitudde ku nze n'entandiko kirowoozaako, ekyo kye ndowooza, ebigambo byalowooza byakukola bubi balala. Ebyo ebigambo byawandiikibwa wano, ekigambo kyawandiikibwa wano mu ngero nja kibasomera, naye Bayibuli yansesa yansanyusa, yagamba nti tokkirizanga omuntu bwakugambanga nti kale jangu. Kyawandiikibwa mu ngero esooka ndowooza kuva ku 10. Bannaye kankisome kijja kunyumira nnyo. Omuntu omukozi w'obubi tawummula, Bayibuli egamba tawummula mpaka ng'ayina gw'amaze okugwisa. Naye Bayibuli etugamba nti kale togendanga eri muntu alinganga bw'atyo. Nandirabye awali wano engero. Olunyiriri olusooka, wuliriza bulungi eno ngero, olunyiriri olusooka okuva ku 10. Agambye bw'ati, mwana wange abalina ebibi bwe bakusendasendanga tokkirizanga. Abalina ebibi bwe bakusendasendanga tokkirizanga. Wuliriza olw'11 agambye, bwe boogera nti jangu tugende ffenna tuteege omusaayi tugwire mu kyama ataliiko musango awatali ensonga, tubamire nga bakyali balamu ng'amagombe. Owulira ebigambo bino, oyo ye mukozi w'obubi. Nti bwe boogeranga nti jangu tugende ffenna tuteege omusaayi tugwire mu kyama ataliiko musango awatali ensonga, tubamire nga bakyali balamu ng'amagombe era nga bakyali balamba ng'abo abakka mu bunnya, tuliraba ebintu byonna
ebyomuwendo omungi ono omuntu omubi alimba munne amugamba nti tuliraba ebintu byonna ebyomuwendo omungi naye wali bayibuli egambye ku lw'ekkumi nti tokkirizanga omubi ng'akuyita akugamba ebyo kakati wulira nti tulijjuza ennyumba zaffe omunyago okwo si kunyaga kakati ekyo kyekiri ku mutima gw'omuntu oyo byalowooza alowooza kunyaga kati alina omulala gwasendasenda nti owange jangu kyanga tugende oluganda ewaffe nga tukuyita kumiza musu nti bamumizizza omusu kati ayita munne amusendasenda nti jangu tubeereko betumiza omusu jangu tugende tubaziike nga balamba ng'amagombe nti tulijjuza ennyumba zaffe omunyago okukubba nno kakati 14 agambye bw'ati oneekubira akalulu wamu naffe ffenna tunaabanga n'ensawo emu awo naateesa nti tujja kuba bumu era tofaayo tujja kuba n'ensawo emu tugabane kubanga tujja kuba tufunye omunyago naye emirundi emeka abawibbi be bakutte nga bwe bamala okunyaga tebagabanye bulungi kakati kye bakola nga tebagabanye bulungi ate ne basalawo okwetta olaba eyo ye gye nayogedde ensigo gy'osiga emala nedda gy'oli oli akedde abantu bakeera saawa tebeebaka agenze akoze gwe omutima gwo gulimu ebirowoozo ebirala ogamba tujja genda tubbe era leero tujja kutandikira wa gundi jangu gundi tugende tumumize omusu tufune ensawo tujja kuba n'ensawo emu mukama akutunuulira mukama agamba nti singa okkiriza ekigambo kyange nvuddeyo nga nkugamba nti omuntu omubi teyeebaka okujjako ng'amaze okukola obubi eri abalala wuliriza 15 lwagamba agambye mwana wange totambuliranga mu kkubo wamu n'abo bayibuli bwegamba ekulabula totambuliranga mu kkubo wamu n'abantu ababi ziyizanga ekigere kyo okuyitanga mu lugendo lwabwe n'ekigere kyo kiziyize bayibuli mu ngero 27 waliwo wagamba nti omusirusiru bw'alaba awali akabi ayitawo buyisi naye omugezi tayitawo toyita wali muliro toteeka muzigo wali kumpi na muliro kubanga era gujja kusaanuuka bw'olaba awali akabi toyitawo bayibuli ekulabula mu Zabuli 37 agamba bw'ati nti kale seguliranga obusungu ogoberere emirembe bw'oba olaba omuntu akoleezezza oluyiira akutandiseeko bateesa babeereyo ne bateesa mu mitima gyabwe bakozi ba bubi bateesa tugende tumukyokoze tugende tumutandikeko era ajja kuddamu ajja kuyomba tumutandikeko tumuswaze owooluganda bw'onoosoma ekigambo kya Katonda omwoyo wa Mukama ajja kukuluŋŋamyanga okuddamu oba obutaddamu mwoyo wa Mukama ajja kukuluŋŋamya ekiseera ekituufu eky'okuddamu kyekireeta amagezi ekigambo kya Katonda amagezi kakati tuli mu biseera bino bye tulaba nti tuyita mu mbeera enzibu abantu kakati kaŋŋambe nti abantu muli bweru naye Mukama atwetaaza amagezi beera n'amagezi abantu abasinga bakyali balwadde Katonda alina engeri ze ne bw'abeera oba Mukama ye yakireeta oba Setaani ye yakireeta naye tewali kijja nga Katonda tamaze kusayininga ekyo bw'oba osoma bayibuli tewali kijja nga Katonda talabye Katonda alina amaanyi agaziyiza COVID era Katonda alina amaanyi gasobola okugamba abasumba nti musabire abantu bawone naye Katonda ye yategeka enkola ze nga za njawulo Katonda ayagala tukyuse endowooza zaffe tusobole okuddamu amagezi obujja obuwozi Mukama yalabanga obubi bususse obukyayi bususse obulimba bususse okuvvoola omwoyo omutukuvu nga kususse Mukama ayagala tuddeyo tubuulire ekigambo ky'amazima kyekigambo kya Katonda ekifuluma ku mutima gwange omukimanyi nti omuntu agenda okukola ekikolwa aba yasuza alowooza yasiibye alowooza yasuza alowooza omuntu afubutuka najja nga muli mu bantu n'akugamba ekigambo ekikuswaza tolowooza nti akifunye bufunye awo abadde akirowooza ebiseera ebisinga tumanye okubuuza n'oyagala obuuza omuntu omanye akwagala kyenkanawa naye byayogera gy'oli bimala okulaga nti oyo omuntu ekyo kyali mu mutima gwe gy'oli omuntu kyali gy'oli kiva ku mutima kyakulowooleza era bw'obeera ng'olina omukwano nga obadde na mukwano gw'onfanfe ng'agamba era nkwagala nnyo era gw'obasinga era gwe naye ng'ate okwogera kwe kukontana n'ebikolwa bye oluusi n'ebigambo byayogera agamba era gwe mukwano gwange gwe naye ate ogenda okuwulira ebiseera ebimu ng'ayogera ebigambo nga bikukuba bukubi kakati gwe alina Katonda muli balamu olina okugeraageranya n'obala
ate nobeeranga yuwawe ya Bible egamba nti kale tubeerenga twerinda ti omulaba alema sitaani okutwekuluntalizaako ng'abatamanyi nkwezi. Naye wana agambye nti ebyo ebirowoozo ebibi mwe muva obwenzi, mwe muva obukaba, mwe muva obubbi, mwe muva okuwayiriza, mwe muva okuvuma. Kakati osanze abantu bakuliko bakuvuma. Oluusi tekyatandise jjo baapulaaninga. Naye ate ye Bible egamba nti basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Obono bwe bulamu kubanga bw'otambula nga onyooma embeera n'otunuulira omuntu azze n'akugamba ekigambo. Kubanga omutima gwo mu Katonda omanye nti ekyo si kyoli. Omuntu kyakugamba ne kyakugambya okoswaza. Ekyo si kyekikakasa kyoli. Naye gwe kyoli mu mutima gwo ne kyoluubirirwa ekiruubirirwa kyeri Katonda ekyo kyoli. Era kyova olaba nti omuntu amanyi kyali asanyuka n'emirimu gy'engalo ze gy'akola. Era Bible ebyogera nti emirimu gy'engalo zange Mukama anaagiwanga omukisa, nti nze ngoberera mirembe n'ensegulira obusungu, nti Mukama anaakituukiriza nampa obugagga obw'omu ggulu mu Bafiripi 4:19 okuva mu bituli eby'omu ggulu. Katonda anaayiwa omukisa. Katonda kwagala n'abo abali mu ye kibagwanidde okubeera n'okwagala, nti abo abakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda, nti kale kyeyava awaayo omwana we omu Yesu Kristo nti buli amukkiriza afune obulamu obutaggwaawo, nti kale mu Bakolinsi 2:5-17 n'agamba nti kale buli muntu yenna bw'akkiriza Kristo nti laba ebyeddala banga biweddeho nga byonna bifuuse bijja. Kati Katonda ng'anaakola ekintu ekijja ekikadde kino kirina okuvaawo n'akola ekipya. Ani kumu ayinza okuleeta ekigoye ekikadde ate n'okitungako ekipya? Era ekikadde ojja gamba nti akiddire muli luno olugoye lwange lupya nga balutunga ng'oyambala ng'oyakaayakana. Katonda azze ayagala tufuuke bajja. Okubeera omupya ogenda kukijja mu kigambo kya Katonda. Kigenda kukyusa endowooza bw'olowooza eri abantu. Buli muntu gw'olaba ku nsi kuno ne bw'oba omusanze ku luguudo ayina ekigendererwa mu nsi. Omuntu bw'oba ng'olowooza positive eri abantu ekyo kitegeera bulungi. Oyinza okulaba omuntu nga tayambadde bulungi oba ayazaalibwa mu maka makyamu oba kale si makyamu nti oba makyamu naye nga bw'okimanyi oba yazaalibwa mu maka oba bali basera oba bakola bitya, naye ekyo si kyekidetermininga omwana azaaliddwa mu maka ago. Omwana oyo ayinza okuba alaba ebintu by'omu maka ago nga takkiriziganya nabyo n'atandika okukkiriza Mukama n'agamba nze bwe nnaakula saagala kubeera nga kye ndaba taata kyakola, nze bwe nnaakula saagala kubeera nga ndaba nga maama kyakola, nze bwe nnaakula ngenda kwagala Katonda sigenda kubeera nga ndi mu bino. Obulamu bw'omuntu mirundi emeka gye tulabye abakulembeze nga bava mu byalo. Omwana yazaalibwa mu kyalo naye n'omusanga nga yakulira ekitongole ky'egindi ng'era mwewuunya. Kakati endowooza zaffe bye tulowooza byebinyweza ekyo kye tuli. Omuntu ayinza okulaba ebweru totyanga omuntu ng'akujerega oba ng'akuvuma ng'ayagala okukumalamu. Abantu abasinga baleeta ebigambo ebyo okutta potential yo, self esteem yo. Naye Mukama agamba mu ngero 4:23 nti kuuma omutima gwo. Ekyoluzungu nkyagala nnyo kigamba guard your heart. Bw'obeera mu bantu kale kaŋŋambe abantu baagala nnyo okwogera ebigambo, ayagala gye ayogera ebigambo ebikyamu ebissa okukkiriza. Mu matu gange manyo gamba meyinza ebyo sibiwulira. Era Bible egambye nti segulira obusungu, segulira ebigambo ebitakuyamba, ebitakuzimba. Oba oyina mukwano nga tegukwongerako value, genda mu Bible omanye mikwano ki gy'oteekwa okuba nagyo. Baki abakuyamba? Waliwo akantu ke nabikkulirwa abooluganda kaakano kankayogere nga mmaliriza. Nga ndaba nti bwe mbeera ne Katonda ne nteeka ekigambo kya Katonda ku mutima gwange. Bw'obeera ne Katonda n'oteeka ekigambo kya Katonda ku mutima gwo olina Katonda mu ggwe. Oyinza okubeera mu bifo ebimu ng'onyigirizibwa naye nga toyogera, ng'era abantu bakulaba toyogera, naye mu mutima gwo olw'okuba mukwano gwo gy'ali Katonda kigambo. Endowooza zo zibeera ziraba ebintu ne zisengejja Mukama ng'ayogera mu bulamu bwo omwoyo omutukuvu nti ekyo si kyoli, abo tebakumanyi, oli wanjawulo mu maaso gange, nakutonda mu kifaananyi kyange, nakutonda lwa kitiibwa kyange, oli kika kitukuvu ggwanga ddonde mwana wa nfuma. Tekirina mutawaana oba abantu bakuwulira ng'olina kye wakola,
Bayibuli egamba nti mujje gye ndi mwenna abakooyera abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Omuntu ng'ofunye ekigambo kya Katonda orizoninga mu mutima naye no ng'amaaso go gatunuulidde omuntu alowooza omutunuulidde olw'ebyo byakola byakwogerako ebiri negatiivu byayagala okufuula mu kigambo kya Katonda muli munda obeera osaba. Mukama yambikulira nti bwe mbeera n'ekigambo kya Katonda kinnyamba okulwana muli munda mu nze ne bwe mba kungulu tondabye nga nkaaba naye munda muli wabeerawo essaala. Naye Katonda yali andaga nti omuntu gy'akomya okunyigiriza omuntu oyo ne bw'aba nga talina bigambo bingi byayogera muli essaala mweri etokota munda mu mutima. Katonda mwali eri mukwano gwamugamba nti atofaayo nze nkulwanira entalo. Nze nnwanyisa abakulwanyisa, nyooma abakunyooma, nsooza abakusooza, nze nvuma abakuvuma. Kati eno mulaba omuntu muwoza banaye gundi oyo tayogera naye nga munda muli mu mutima gwe ayina empuliziganya yateeka ekigambo ku mutima gwe yakuuma ekigambo nga Katonda bwe yamugamba nti teweerabiranga kigambo kino kiwandiike muli. Kaakati gy'ogenda ennyo ng'olwanyisa abantu ng'ogenda onyooma abantu ba Katonda bibeera bikolimo kye nalaba kubanga olw'essaala eri mu mutima gw'omuntu omuntu oli aba akaaba muli mu mutima. Oyinza okulaba omuntu ng'omunyigiriza oba omuswazizza naye mu mutima n'avaawo nga anyoleddwa neyebuuza ono ye mukwano gwange nga nswazizza naye mu kunyolwa kuli gwe tomanyi nti ekyo kyosiza ensigo. Nagamba nti olugalo luno olulaba lusonzeeyo nze mandowooza nkubuulira naye neebuulira bino byonna binnyamba binzizaamu amaanyi. Kakati owooluganda njagala okukozaamu amaanyi. Njagala okugamba olunaku olwaleero nti bw'oba oyagala okulaba enkyukakyuka mu bulamu bwo tandika okukyusa endowooza zo. Endowooza zo zijja kukyukira mu kigambo kya Katonda. By'osoma wano biyingize muno obitereke. Kakati ngamba nti embeera nga bwe zijja n'osangibwa nga toyina Bayibuli yo ogirina eri mu mutima gwo oli muli osaba. Jjamu ekyawandiikibwa kituule muno kyogere kyatule. Bayibuli oddeyo osome mu Matayo 15:18 agambye nti bannaye byonna ebifuluma Mukama biba byatudde dda ku mutima. Omuntu waagenda okukolera ekintu aba yakirowoozaako dda. Mumulaba muntu bannaye gundi yakoze bw'ati nga naye abadde ayitawo ng'alimisa abadde alowooza bw'ati ng'alimisa naye bye tulowooza bituvuga okukola obubi. Ebitudde ku mutima gwo bijja kuleetera okwogera obulungi oba okwogera obulamu. Bayibuli egamba nti olulimi luno kabiriiti. Soma Zabuli 45 agambye nti eno kalaamu ey'omuwandiisi omwangu. Omutima gujjuddeko musera ekigambo ekirungi. Kakati akamwa ke ne katandika okufulumya ebigambo eri kabaka ebiwoomu ebirungi. Bannaye kino si kirungi nnyo. Nze mpulira mulinga nnyumirwa. Future yegenda kubeera ntangaavu kubanga akamwako buli kyoyogera oyatula Kristo n'akamwako olirokolebwa. Ebyo byonna bw'atyo bw'agambye. Mukama omulungi abawa omukisa era nsaba essaala eno nti mu linnya lya Yesu nsabira owooluganda gwe atudde wano leero awuliriza nti amaanyi ga Katonda ag'okusoma ekigambo kya Katonda gakukkeko olunaku olwaleero. Ekigambo kya Katonda nkisabira kituule ku mutima gwo kireete ebigambo ebirungi ebireeta obulamu eri abawulizi kibaweesa ekisa. Ekigambo kya Katonda nkisaba kituule ku mutima gwo eri akamwako yatule obulokozi era olunaku lwaleero yatula nti njatula Yesu Kristo ng'omulokozi wange kubanga kye kigambo kyendabye kireeta obulamu. Kikyusizza endowooza zange, kikyusizza omutima gwange, ntambulira mu kigambo era mpangudde n'okukirawo kuba oyo yatwagala. Ekigambo kya Katonda kye kikyusizza ensi yaffe kaakano, kikyusizza abakulembeze kubanga waliwo buli omu afunye ekigambo kya Katonda. Engeri y'okufuga eggwanga abantu bafunye amagezi n'okufuna enkyukakyuka mu bye tukola. Mu linnya lya Yesu nkwebaza kubanga Katonda wange owulira essaala zaffe era n'ozituukiriza mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa. Amannya gange nsigadde nga ne Kawaala era mbaagala nnyo. Mutugoberere ku YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Tubaagala nnyo. Mukama abawe omukisa. Amiina.